Yesu bwe yamanyanga ekiseera kye kituuse okuva mu nsi muno okugenda eri kitaawe, bwe yayagala okutuusa enkomerero. Bwe baali balya emmere ey'ekyeggulo, Setaani nga yamaze dda okuweerera Yuda Isikaliyooti omwana wa Simooni mu mutima gwe okumulyamu olukwe. Yesu bwe yamanyanga kitaawe amuwadde byonna mu mukono gwe era nga yava wa Katonda, n'ava ku mmere n'ayambala engoye ze, n'addira ekiremba n'esiba ekimyu, n'alyoka afuka amazzi mu kibya, n'atanula okunaaza abayigirizwa ebigere n'okubasiimuuza ekiremba kye yali yeesibye. Awo n'ajja eri Simooni Peetero, naye n'amugamba nti, Mukama wange, gwe onnaaza ebigere? Yesu n'addamu n'amugamba nti, kyenkola nze tokimanyi ggwe kaakano, naye olikitegeera luvannyuma. Peetero n'amugamba nti, tonnaazenga bigere byange emirembe gyonna. Yesu n'amuddamu nti, bwe siri kunaaza tossa kimu nange. Simooni Peetero n'amugamba nti, Mukama wange, si bigere byange byokka, naye n'emikono n'omutwe gwange. N'emikono n'omutwe.